Lwaki omuntu yandirabye Agafa eyo? Tukola emboozi ezikwattako n'ekitundu mw'owangaalira. Kitaawe waako yagamba siwe tamuwadde 10 naye nze mulina. Emboozi ezikyusa obulamu bwo ne mu kitundu gy'owangaalira tuzisaako nnyo essira. Tunula enkaliriza okuggyayo ekifaananyi mu kitundu kyo gwe bulijjo ky'obuusa amaaso. Tutuukira ddala ku muntu wa wansi okufuna ensonga ze. Ogwaffe gwa kutuusa ddoboozi lye eri bekikwattako. Emboozi ze tukola tuzinoonyerezaako okuzuulira ddala obuvo n'obuddo ne tulandulula ku bigere okumanyisa ebyo bye weetaaga okumanya. Agafa eyo mboozi ezifa mu kitundu kyo gye tukuumidde amaaso buli kadde. Nze Dennis Mukisa, Agafa eyo ku Spark TV Ekayunga. Nze Kintu Isaac ku Spark TV Agafa. Nze Barbara Naraiso, Agafa ku Spark TV wano mu district eye Mubende. Nze Gertrude Mutyaba, Agafa eyo ku Spark TV wano e Masaka. Eno y'entabiro byonna we bikuŋŋaanira ebivudde ku nsalo mutala ku mutala amaziga mwe gafuukira enseko ng'obulamu bwo n'ekitundu kyo bikyusiddwa. Spark TV bannange mbeebaza. Ne batugamba nti omwana tumulabyeko ku Spark TV. Neebaza nnyo aba Spark TV. Twekenneenya byo byonna ebikuŋŋaanyiziddwa ne tubisunsula obutakwesittaza n'okwekuumira ku mulamwa obutakusasamaza. Tekinologiya ow'omulembe n'abakozi abamalirivu. Standby. Clock on air. Y'ensonga lwaki emboozi zino zikutuusibwako mu ddiiro lyo. Tolina nsonga lwaki weebaka ekiro kya leero nga totegedde bifa mu kitundu kyo wano ku Agafa eyo ku Spark TV.